President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aguno omuzannyo yagubala bulungi Agenda Museveni Yoweri Kaguta afeesa essaawa zino n'awakakundike oba abantu be badde akolagana nabo okulaba nga yeremeza mu ntebe bali mu kufeesa empale z'abalebedde omwana abakubyeke eno nzibu nnyo akaso tutandike bwe tuti ndowooza lwogenda okumanya nti Kyagulanyi ate mulalamu si bye biri ebyabali. Bobi Wine musajja mugezi Kyagulanyi mugezi achuza nti Bobi yakulaga nti nze nnyingi ddaawo emyaka egi esatu n'agamba nabagamba Bobi Wine yandibadde mupi w'Ekyaddondo ebbanga lyonna lyayagala naye Bobi yayingirawo emyaka esatu n'agamba kino ekiri wano nedda teguggwa. Bobi Wine n'afuluma parliament weewaawo teyali konkusua nti Museveni asobola okukeera ku makya n'amuwa entebe newaba mukubye mu kalulu n'akeera ku makya n'amuwa entebe. Naye Bobi Wine yayagala afune ground ligale egenda okumukkiriza okwekyanga ne General Museveni nga General Museveni tasobola kujja n'amukwata n'amuyita muyeekera. Nkusomesa wano kati nkubuulira okiwuliriza wano nkubuulira kati wano tugenda okuleeta kiri abadde ngamba nti people power anja kutagukala mutudde ku mulamu eri naye kati wano kanga kuleetere kano nako nkakugirewo okiwuliriza. Bobi Wine okusobola okwekyanga okutambuza Museveni akanajinaji okukina ku Museveni okumuyimirira kuno nga mugumu bulungi yalina okufuna ground ligale nti nvuganya nakyemalira ono mu mateeka nditalina grounds wagenda kuyimirira kumpita mutujju. Ekyokubiri nvuganya omusajja ono naye njagala ensi yonna entegeere wano ewaka Uganda yonna entegeere nti yaani Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ekyokusatu international community mpenetrating international community kubanga ng'omukulembeze obeera ne local policies ze tuyita domestic obeera ne foreign. Kakati how do I penetrate the foreign policy oba international community nyi penetrating anta kubanga naye gattako kinene nti Bobi Wine wava wane Uganda ng'agenda mu America agenda ngani bamwaniriza ngani ye wafuna interview ne CNN wafuna interview ne BBC bamwadressinga ngani nti Bobi Wine ayagala okuyingira ku European Parliament basobola okumuwa invitation era invitation bagimuwa ngani ashigera nti Bobi Wine asobola okufuna access ku ICC nti ye agifuna atya nti Bobi Wine asobola okufuna access ku bafandazi abafandinga government ya nakyemalira eno nti ye ground sikikwayimirira. Okiwuliza ekyo Bobi Wine kwe kusalawo najja n'agamba kati ndi gye sitalinze party ndikyovola ba Museveni yalwana nnyo NUP ereme kubeerawo kubanga yali tayagala grounds zonna ground yonna yali tayagala kuleyingirawo ground yonna Bobi Wine asobole okumwekyangirako. Wano mwabatategeera mugendo gwa people power omugendo gwa people power 1 ekisooka ekibuzo kyali nti nalongo gambota ekibuzo kyali nti bwewawo people power yali ekuŋŋaanya buli kika kya muntu buli ayina ideology ye nga etukuŋŋaanya wamu regardless of a party. Naye mwabamanyi ku history wa Uganda njagala tuddeyo tulabe nti emigendo tubadde n'emeka wano mu Uganda ntegeeza movements omugendo so se kibiina omugendo tubadde n'emeka katulengeri okuvala tutayinzawo party politics multi party politics n'akomawo okiwuliriza kati wano njagala kano kakunnyonnyola bulungi multi party politics n'akomawo tubadde wano ne movements emigendo njagala ombuulire migendo ki egiyimiridde era gisobodde okusurvivinga nti 1 ekisooka w'obeera mu mugendo guno Museveni yakuteerawo embeera nti mu mugendo guno tosobola kutuula ku ballot paper nti ndi wa mugendo
tojja kutuulako. Ekyokubiri, guno omugendo Museveni asobola okukeera ku makya n'agamba ako kabinja k'abatujju, ako kabinja k'abayeekera n'akukurashinga, n'akukurashinga n'akugjawo. Kati nga bino byadde olaba abaana babawamba mu drone, singa walimu mugendo ate kyandibadde kisuka, yandibadde akugamba nze nnwanyisa kabinja k'abayeekera akali well funded. Kati kitegeeza Bobi Wine niwe yandibadde ayagala kufuluma wabweru. Tewali nsi ebadde eyenda kumwaniriza kubanga tebaaniriza mutujju, tebaaniriza terrorist. Oba okategedde? Kati kitegeeza en ideology movement yo guno omugendo gwo gusigalawo. Naye nga gugenda kuba gwekwese mu NUP. Nti NUP kyo kigenda kubanga kigenda kubanga shield, egenda kubanga ngabo. Nti esobola okuprotectinga ligale. Nine baba bakwatidde abaana osobola okuyimirira. Nojjayo ne ssemateeka. Nti tuyina ekiyitibwa multi-party politics, nzikirizibwa okwetaba mu byobufuzi byaki bya Uganda. Nzikirizibwa okwetaba mu byobufuzi n'ekibiina ekiri mu bufuzi ekya NRM. Kubanga nina ne candidate yagenda ku ballot paper n'awangula yadde tebamulangirira. Oba okategedde bannaffe nti woba operatinga ne dictator in a movement system asobola okukurashinga. Kyokka tejjukira nono dictator yeefula demokrati naye yeekwese mu kiyitibwa demokrasi atya olw'ebibiina by'obufuzi bino. Okiwuliriza? Ffe tugamba dictator naye yakulekerawo kali nti nze siri dictator kubanga ebibiina by'obufuzi we biri wano bi operatinga. Kati gwe tosobola gamba nti oleeta movement system omugendo ngu operating na dictator. You won't succeed. Tojja nagenda wala. Kati jjukira ne mu mugendo guno teguwaako organization. Kati olwayo obulaba abantu abasombera His Excellency Bobi Wine abamwogerera ebisongovu singa gwali mugendo nga gwe tukyaliko. Okiwuliriza? Tunuulira bamukaaku, tunuulira bambidde, tunuulira bano balukyamuzi, gwe tunuulira bano ba opportunists bonna abali bazze nti bazze okwegatta ku Bobi Wine mbazze ku mugendo, bonna bali ba opportunists nga balina ebigendererwa byabwe. Kati bano abantu bonna tosobola kubateeka under control nti mwagala leadership. No. Okitegeera? Tovulaba osalawo n'ogamba kambeere n'abantu abatono naye nga tuli well organized. Nti we tunagamba teeke yaffe eri bwetu ne bwetu tugenda tambula bwetu ne bwetu. Yes, tujja kutambula bwetu ne bwetu. So tugenda kuba n'abantu tutambula wano. Gwe tutegeerera. Si bye byobufuzi bye tutegeera. Okiwuliza? No. So baganda baffe njagala mukitegeere nti wali mu people power tewandibadde n'aba political prisoners. No my friend, tebakulya kinusu. Obadde togenda funa ground zibanja Olivia Lutaaya Machete. Obadde tozirina ne ku international community. Kazi Museveni asobola okugamba bano ndiringa n'abayeekera. Olaba His Excellency Bobi Wine avayo n'akola statement ku Jamiru Mukulu. Ne bagifollowinga, ne bagigattagatta kati mumulaba. Awagira Jamiru Mukulu awagira ebikola by'ekitujju. So baganda baffe njagala mutegeera omuntu gwe tudiringa naye. Tudiringa na Museveni. Tudiringa na muyeekera. Fully tactical. Well equipped. Nabagamba when it comes to violence, tosobola kusinga Museveni. Tosobola kusinga muyeekera. Kubanga kano kazanya akaluddemu. Kati omuntu yenna ng'onaamuwangula togenda mu kazanya ate waakusinga. Okiwuliriza? Togenda wo wali kubanga naye akuvuga akusika akutwala wali wakwagala wennyini. That's why Museveni wamusanga nga yali kyamwanguyira ng'okudiringa ne Dr. Besigye. Ng'era olaba Kayihura. Tactics zayitanga mu Kayihura. Nga wawulira nti Dr. Besigye alina enteekateeka z'agenda okukola. Kayihura ng'agabayira abaana bakifeesi nga bagamba mugende ku bbala.
nga n'abayabufuzi abamu ku opposition nga Kayihura abawa amafuta well funded nti waliwo protest egenda okubaawo nti yes ekyo kyayagalira ddala. Naye this time obeera n'omusajja nga tamanyi omusajja azzaako ki, asuubira omusajja ajje kukuba alangira bagamba ne mujje kukuba tugende tweyiweyo ne watabaawo kabe n'abeera wali. Kwegamba mu mutwe agamba omusajja ono abala kaki. Okiwuliza? Kati Museveni style ate Bobi Wine gyamukubira mu ndala. Kyovula olwayo Bobi Wine yakera ku macha n'abagamba kansooke nzire wabweru eno. Musajja ono kansooke mufunze wabweru. Okiwuliza? Bino byonna embeera efujje tukolebwako wano okwejala by'okuli wano konna kufubutuka wabweru. Waliwo abafandinga. Akati kansooke ntereze wabweru. Nti atukaaba. Naye Museveni ateeka ssente nnyingi nnyo mu bannamawulire international nti ebintu ebiri wano ebisinga tebabipublishinga. Naye kati tulaze tutya ensi ekiri e Uganda, tupulinze tutya attention. Nti Dr. Besigye abadde agenda mu kalulu, Museveni n'akola effujjo. Esigamba nti effujjo Museveni alikoze ku ffeffeka, alikoze ku Bobi Wine. No, yalikola. The past elections Museveni azaakola ng'effujjo. Era ng'abaala disi balikola. N'ebino ebintu tebibadde well documented. Nti gosookera kumanya n'ogamba General Museveni akwata mu kalulu. General Museveni awamba boxi z'obululu. General Museveni atulugunya abantu. General Museveni oli n'akubuuza where is evidence? No evidence, no right to speak. Or your propaganda blackmail. Now here comes a chance. Nti buli kimu kyonna okirina kiri well documented. Tosobola okutula ne bafandazi bano bagamba naye mmwe mutunule. Essente ze muwa omusajja nga atulugunya eddembe ly'obuntu. Mugamba you're the custodian of peace and freedom. You're the protectors of democracy. And you're the same people funding the autocrat. Okiwuliriza? You're funding the operation. The torturing of citizens. Okiwuliriza? Kati ng'omuzungu akugamba tulage. Kubanga omuzungu yetakolera ku njwanjwa. No. Yagamba evidence. Then Bobi Wine has to showcase evidence. Ensetegeere kiki ekiri e Uganda. Okiwuliriza? Kyegino kyolabako olwaleero. So kino kigamba baganda baffe nti omulabe ng'onaamulwana use different fronts. Tojja ku front y'omusoko otulogambe naye omusajja ono how does he operate? Museveni atufuza emyaka 4 naye akikoze atya? Kati bwentunulira wane waka azza akikola atya, akizannya atya? Ate wabweru. Kati deni tuula wansi. Kubanga tugenda kuva eri kivandiro gy'ogwire Museveni omukwate bw'oti tojja kusobola. Kubanga naye ayina engeri gya operatingamu. Nze nabagamba nti nekozi n'ekigambo ky'enkusa ne bagamba nti Museveni mandwa. Ni mandwa erina abantu beetuulako abagikongojja. Okira? Kati ne mandwa ng'onaagijjawo for good, completely for good, ng'ogigoba mu kitundu, olina okunoonya wano kwetuula. Kuba emmandwa naye weba terina kwetuula tesobola kooperatinga. Olina okunoonya abakongozi. Okiwuliriza? Nti emmandwa kwejja omukongozi oyo n'atembeta n'akongojja emmandwa eyo. Kati bano abakongozi genda ng'obeeliminatinga. Balabise, okiwuliriza, be-exposing ensi bategeere, ogende ng'obejjako. Omunaku alabye bannaaye. Omunaku alabye n'essannyalazi ly'e Uganda. No, tutambule teekako gundi. Mwana bitwaza notwaza boy. Tulinga batabana masannyalaze tugakola wano. Mukama Katonda. Amaka tugende katusome mpola mpola. Byebyo katusome mpola mpola tulabe kye tunaba tusigazzaako. Tulabe. Mukitegeera. Gagenze. Gagenze sebo mukama wange kati osaasira abalina bu business abalina bu salon bu fiki oya salon liko customer pepeta oyina okuwoneka generator n'amafuta g'ebbeeyi mwe muve ku Uganda nammwe
ulira matpole angamba anti tochi tochi pole ekoleki mbunjiteeke wane mulise wano tugende maaso andi tubibagamba ne mulowooza tuli mu kusaaga unit nno ya 100 tigaweddeeko nti oba yakaweddeko nedda gagenzi gayinza n'okumala essaawa nnamba ate ngera kuva ku makyo wedda tegaliiko muzanya ne Uganda wange Uganda bagikunyumiza bunyumiza katugende mu maaso kakati baganda baffe kanziyo omulama gwe mbadde mbaleetera gwe munnankyukakyuka teweeraliikirira aba DP balina engombo gye batambuza nti oyo Bobi Wine kati ekibiina kigudde ekibiina kyalina ababaka 57 kati tagenda kusigaza ababaka okiwuliriza ababaka balina wano mu Buganda beyafuna abangi kyokka aganyo bakwatanga akatika ekibiriiti kati ndi wano okugamba munna Uganda omubaka tagenda kujjirako General Museveni. This is the reality. Gwe munna Uganda woba olowooza nti parliament yegenda okukolera enkyukakyuka wa ekyo kikyamu ako kafu ffe banna Uganda ffe tulina amaanyi n'obuyinza obugenda okukola enkyukakyuka eyo parliament ekyo kiyumba ky'ababbi parliament mulimu Museveni naye yagiteekawo kutufwatirako bwongo ffe banna Uganda tuleme kuzuukuka tugamba ababaka baffe balina bitumalira kyokka nga ate mu parliament awo bali bakola ne Museveni ne nakyemalira indirectly okiwuliza kati gwe munnankyukakyuka ng'oyagala change parliament eyo mwana wa maama webituuse kati teweetaaga parliament tinyina weegenda kuyambira no jako nakyemalira dini tutuule tumanye nti constitution yaffe semateeka tugenda kuddamu kubaga semateeka buto tukimanye nti parliament egenda cooperating etya nti executive president agenda kuba alina obuyinza bwenkana ki era obuyinza bwe bugenda kuba bukomawa negwe munna Uganda tebakusidiwaza ne bakufeedingamu information nti oli munnankyukakyuka oyagala change nti change egenda kugira mu parliament no uko guli mulimu wali basasulwa kyovula buli omu alwana ayingirewo nti guli mulimu waliwo sente base nabo senyi bayoola buyozi so kati gwe munnanuupu yenna munnankyukakyuka todda ne kukyeraliikira ku kyababaka ekikulu gwe kyoboofa nti message yange y'enkyukakyuka etuuse ku muntu mu Uganda yonna ebitundu ebyenjawulo nsobola obituukamu ffe tetwali tufa nti Bobi Wine afunye ground Bobi Wine asobola oyingira ekalamoja n'atuusaayo message y'enkyukakyuka Bobi Wine asobola okuyingira Teso n'atuusaayo message y'enkyukakyuka Bobi Wine asobola oyingira mu Busoga n'atuusaayo message y'enkyukakyuka okiwuliza Bobi Wine asobola oyingira Acholi Bobi Wine asobola oyingira West Nile n'asisinkana enkumulintu z'abantu n'amba wa message y'enkyukakyuka kyekyo twali twetaaga nti sigamba nti eteeso kanfuneyo ababaka ekalamoja kanfuneyo ababaka mu West Nile kanfuneyo ababaka nti olwo Museveni ngenda kuba mumaze entegetege nedda omumaze entegetege etyanga yakyalina obuyinza ku parliament nti asobola okera kumakya n'abalagira mukole kino ne bwekiki so banna Uganda tuzuukuke tubeemu era oyo yenna akugamba nti nuupu tagenda sigaza babaka mugambe genda oli aganankani mugambe fe we are not after being opposition we are after removing the dictator fe twagala change kujjako Museveni tukutule wansi tubage system tubage semateeka agenda okuyamba omuntu waawo agenda tuyamba ffenna nga banna Uganda ngate ne president takyalina maanyi gasukkulumye. You know, this is the reality kati kino kyenkugamba. Era yenna akwetangira gwe buli kiramu kikube. Kasitola banti kino kiyimirira mu kkubo ly'enkyukakyuka. Kasitola banti kino kyekiriranya. Kasitola banti kino kiyambako na kyemalira wakuno kikube kikuviire mu kkubo. Okategedde baganda baffe. Seyo mentality tebagibaguza. Enkyukakyuka tegenda kuva mu parliament. Nti nuupu kati nno munnaye bwe naafuna ababaka abangi egenda kukolawo enkyukakyuka nedda. FDC kumpe buli sub-region yalinamu omubaka yakola ki ku Museveni era ababaka basobodde kukola ki olwaleero ofunye chance His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert akwanjalidde parliament n'agikwambulira n'omanya nti bulijjo ki ekiri mu parliament awo
ako kagologosi kajje no Museveni eyo parliament akalinako obuyinza 10 ku kinnakyo kichovola banaba bakaba mwe batuuse ku extent egamba akatulye buli naffe katubbe okiwuliriza kati tekiriko bamunaye kimanya abakaba opposition tulinayo bangi nedda kubanga ne gwoli n'omulungi agenda kutuuka awaffe olwa system gyakoleramu gya operatingiramu amaka lotana ngambe right papa muganda wange musinezi gagenzi wakatuuka musinezi gatuvuddeko 5 era kanyanguye kuwagalwawo akaliro kagenda okuggwako nga tuli ku muzuuli munaye tewali kyakola tuli mu lutalo luno tuli mu lutalo 5 mukitegedde mbeera yonna mugume ekikulu nti message eyiseewo obubaka obuwulidde yes nabagamba yadde tuli batono tujja genda mpola ensi ezuukuka tujja genda tuwera as long as omutajja tulabagambe nuwa mutolera ayogedde ku sense kintu ayogedde ku nsonga nga ntuufu kati ndi wano okugumya munnankyukakyuka neyayimirira n'akugamba nti nupu tegenda kuyimirira oyo alowooza nti nupu eyimiriddewo ku babaka oba Bobi Wine amanyi ge gali ku babaka nedda amanyi ga NUP ne Bobi Wine gali ku ideology jalina okiwuliriza bulungi nnyo fe ekikulu kye twagala nti Uganda eno tutuusizza tutya enkyuka tutuusizza tutya message y'enkyukakyuka buli munnayuganda emutuukeko okiwuliriza kyekyo olaba yadde Bobi Wine president wa NUP neera Museveni amulemesa okutambula Uganda ogyetoloola katulo singa abadde talina kibiina kiriwero registered yandisobodde otambula wakategedde batano nti bano MP kyandibadde nti it's a bonus okiwuliriza nti kale ba MP waliwo akasente akajja katuyambeko okutambuza emirimu gya struggle obo kategedde niyo kugamba nti bagenda kujjirako Nakyemalia tavaako mu parliament. This is the reality kye mazima ge tuba tukkiriza gwe tulowooza nti eno parliament yammwe nga bwefaanana byegenda okujjirako Museveni. Eyo parliament ekisooka Museveni yagisalako dda. Eyo parliament erimu ne bammemba ba parliament abasinga ba intelligence ba ISO. Parliament kijolina ng'olinamu bannamagye bajeno almost 6 mu parliament. Representatives 6 batudde mu parliament. Parliament jolinamu ba minister nga ba maje ninga ba minister. Kati tegeze yoba toyina parliament, toyina institution. Oyina kagolokosi ka Museveni buli ekifa awo abakitegeera. Buli kitambula mu parliament Museveni abakimanyi. Abakitegeera. Kati that's not an institution. Katusobola kuyimira ko institution ogambe tegenda kujjirako Nakyemalira. No. Eyo papeti ako ka papeti ke omumulimu ba agents be bakozesa okwongera okutuwuddisa okiwuliriza n'okulaga omuzungu nti Uganda waliwo demokrasia ninga niliyo sensa obolaba kye bagenda okukimawawo busente bwalawense na kwongera kutulira mu ddiiru kyovola buli lukyayongera kwongera babaka institution yetengeredde teyandibadde mu yero gw'ababaka muyitirivu bwe tulina ensi zitusinga population ennene ninga tebaweza muwendo gw'ababaka betulina akiwuliriza kati munnayuganda zuukuka beeramu ekikulu ensi tugirage nze nabagamba eno chance bano bampuuga etuyambeko okubambula bano bakina baseggona basemuju bonna obadde omanyi basumani basaalirwa ensetegeere nti bano abantu babadde bakozi nga nabo banoonya 10 mukategedde tukozese ne chance bannayuganda tubalage nti ffe tulina amaanyi ffe tusobola okwereetera enkyukakyuka so si babaka bano ffe so si babaka bano kati mutunuulira omusajja agenda anoonya buli mufu waali agenda anoonya nti waliwo akakolo
annyonnyole naye nga annyonnyola ki? Kubanga olwaleero ogenda kunnyonnyola abantu nti ssente wazitwala mu mateeka bakubuuze ate Museveni ssente ze yawadde loko biliyoni 3. Museveni ssente ze yaganye zigende mu kugula ambyulensi, zigende mu kuzimba amalwaliro, n'abagamba ezo muzijjeeyo muziwe loko. Yazibawadde atya? Loko yazimuwadde atya? Tiyayise mu mateeka oziwa loko. Naye nga kyabadde gye ekiri kyabadde kituufu. Kyeva kye ngambye empuuga olwana ne consciousness yo omuzungu kyayita guilty conscience. Nawe muli okimanyi wakola ensobi naye olw'okweyagala okusigala nga weekangabaliza eno generation gy'olimu ndala bannayuganda bakoowu. Bannayuganda si beebafu be mwatulangawo ne mubabulya kino naye bakanada no bannayuganda balina ebibanyigiriza. Bannayuganda buli luki ebizibu bibeeyongera. Kati yo nonsense tebagenda kumukkiriza. Ne bonaagenda ku mukolo ki n'onnyonnyola ttaamu ki n'okozesa ttaamu ki bano baseggona simanyi abamateeka bataputa amateeka. Tewali, kubanga n'ekisembyeyo Museveni yakkubye ennyondo. Museveni yakulaze nti budget ekomawo mu parliamenti n'abagamba Magoola mumuwe ssente, Manyanga Loko mumuwe ssente ne Magoola mumuwe. Okiwuliriza? Mubawe ssente ninga ayita mu parliamenti. Kati gwona agamba munaye ssente nazifuna naye nayita mu mateeka. Era parliamentary budget committee neziyisa ng'akubuuza wazitwala wali okoze ki era nga weesiima ku ki? Zo ze watwala zaali ntuufu? Okiwuliriza? Kati ate buli gye weeyongera okwogera oyokya munnange ate ffe oba otuwa credit. Kubanga olwaleero n'agamba abayaga tebasobola kujjako Nakyemalira, tasobola kujjako General Museveni. Then ne bakubuuza Mpuuga obadde mu byobufuzi emyaka 2. Obadde mu byobufuzi emyaka 2. Mpuuga obadde mu DP. DP erina bannamateeka. Mpuuga obadde associatinga n'abantu abali sober minded. Mumanya amateeka, musomye, mwambala bulungi, mufuwa oluzungu. Museveni mumutuusizzaako wa? Era muyambye mutya abantu bano ababadde mu buzibe bw'amaaso, ababaddeko abasiba akatambaala, abatalina yadde civic education. Mubayambye mutya nga mukozesa okusoma kwammwe? Ate okusoma kwaffe n'oluzungu n'obututumufu tugenze mu parliamenti nga tutandika kutaputa mateeka nga twewa ssente. Nti njagala okwewaayo 5 n'enkozesezza kawaayiro ki mu musemateeka kemba nnyigawo ssente zino nzitwale. Singa baba banguddemu wensobola okwewogomako ne ŋŋamba ssente zino nazitwala ng'era mpita mu mateeka. Bwe busajja buseggona akali amaggwa. Busajja bubi nnyo. Busajja bubi nnyo. Nti olwaleero busingako ne basobbi. Bubba naye nga bukubbira mu mateeka. Busingako basobbi ajja nakwata embadiya. Kano kakubba smart. Ne katwala essente nga kakimanyi essente gye katwala tekagwana, tekasaanidde, naye ne kagamba kantaputedi netteeka. Kati butubba nga bubbira mu mateeka, naye ate bubba. Ne bubba Mulago, ne bubba Kiruddu, ne bubba enguudo. Okiwuliriza? Busajja bubi nnyo. Kati n'otuuka wano n'otugamba nti yabayaga nga bakubuuza kakati abantu abali sober minded bonna wabalekawo nojja eno mu muyaga. Ate abayaga ne bakwaniriza bali abali sober kwa FDC yali ekusenza luti. FDC ng'egamba wagitundako woko tuwaaka. Amama mbabazo wa go forward nga naye ebiye byasiranira awo tiyeyongerayo lugendo. Bano bonna buno bozi otambula nabo. Ababadde bo associatinga nabo nakuli ogamba ogenda kwatagana ne bakulembeze banno. Waliwo bozi okwatagana nabo naye mumaliriza mutya bwana Mpuuga. Mumaliriza bakusenza kati. Okiwuliriza? Kakati ovuddeyo Nobert Mao omukugufu obulungi musowaganye. Basiranda bannamateeka banna abali sober minded abatakozesa bitamiiza. Mulemereddwa okwatagana. Kyokka kati gwe ali sober minded atakozesa kitamiiza atafuuwa etanjaga. Ozze mu bayaga. Abayaga bakwaniriza ne babeera naawe. Era ne mutambula bulungi nnyo.
abayaga bano ne bakeera ku makya ne bakuwa obuvunaanyizibwa ne bagamba naye munnange eyadde oli mu bayaga naye tulinawo abayaga baffe abalala gamaze ne gadda gamaze ne gadda munda bulungi kati ndo musabiriye galeme kuddayo ngaiza okwaga katula wano ddakiika zizo ne gaddayo Uganda ajikunyumiza yakowa amugiseyo sinagendayo mayi batugamba tuvoola njagala nabagamba bana abantu we can reason them out nga tetubavodde kubanga ate ffe tuba reasoning out nga bagamba tubavodde bana abantu tusobola ba reasoning out man tekitwetagisa gamba nti twagenda Makerere tekitwetagisa gamba nti tulina zi degree ekiwuliriza we can reason these people with the facts eziriwo. They are actual events ze tulabako naffe nga we can discuss them, we can share them out. I know. Katulaba nze mbeera wano kinyiginyigi ne kinkwata kingaba nuwa mutwe yogerayo kazungu. Nimpisa wa kagambo nekayitawo magezi nikatambula. You know, tuli mu kintu nga tukyagala nga tebakitukakaamu. Ekiwuliriza. Nga nze nuwa mutwe nsobola okutuula wano ne tutandika okudiscussinga country matters. You know, kino kyonna ani akituleetedde yono gwayita omuyaga obadde eri mu bantu bonna abali sober minded baganya okwesiga bakusenza luti ozze mu bayaga nibalesewo bayaga bannaabwe ne bagamba katukwatagane ne bannaffe bano omuyaga nakeera ku makya nagamba mukulu wange kankuwa obuvunaanyizibwa buno. Lwaki nkuwa obuvunaanyizibwa buno? Kubanga munnayo otusingako ebintu bino omanyi we bitambula. Tuyinza okwafe tetunnamanya miwaatwa nakyemalira ono mwakolera nekwe munnaffe okusinziira nti ate okwataganyeeko n'abantu abo emiwaatwa gino jasobola ogitutegeerera bulungi nnyo. Bano bannoffe be tulina abaakayingira awo ojasobola obbakumaakuma singa bagezaako baako nga baagala obbakompromisinga osobola oyingirawo n'oyimirira nabo. Munnaye ne bakeera ne bakuwa obuvunaanyizibwa ne bagamba agwe deputy president waffe kyogamba olowooza awo gwe wali osaanidde wekka wali tewali mulala asobola kuba deputy president golowooza nti gwe wali osaanidde wekka kadini ne bakeera ne bakuwa obwa deputy president. Omuyaga oyo y'omu n'atakomu okwo n'agamba kakati ninawo ekifo ekirala kankutikka obuvunaanyizibwa obulala kankuwa obwa leader of opposition. Wewewo nina bannange binatandika nabo we twajja wano nabo abandyagadde ekifo ekyo naye kankuwe kampeggwe nemukomaawo nemutuuka kulasi nagamba ninawo n'abana abalala tumentalinga bakulembeze tuzimba bakulembeze naye twetagayo omuntu agenda ofaanana gwe owakaliba ng'eyiyo. Kakati tulinawo Joel Ssennyonyi. Lwaki tomukumyekumye tumuwe ekyo awo n'osimba Nakakongo abetabitegeera nkyalina omusomesa kambewo gye ogenda kumusomesa otya ng'ali wabweru. Kati ffe tubimanyi obulungi ffe tutegeera parliamentary procedures ffe tutegeera biki olw'okuba obaddeyo akaseera kali otuuse ku mmeeza we bajjulira ndi kati nawe weegabirako n'ogamba bano baŋŋamba ki bano abayaga bino babitegeera nja kwegabirako ŋŋambe nze nakozesezza amateeka ne neetwalira ye bayinza okufaayo. Sajja n'akeera ku makya the same muyaga n'akuwa obwa commissioner n'agamba minisita ebigambo byonna ebiri mu kwogerwa byonna byetuwulira akatukuwe obwa commissioner n'abukuwa oli omuyaga naye tufe nga notwebuuza kaakati gwe omuntu ali sober minded omuyaga najja ng'akuwa bino byonna nga gwe teweebuuza nga tosobola kubigaana n'ogamba ono naye nekyakaleero ampadde obwapozi kyakataliiko kyaka yakifuuyeemu nnyo nka tusooke tulabe kwoli ssebo tonnakinywamu nnyo tewakinyweddemu nnyo naye tewasobola kubyebuuza okiwuliriza.
kakati ate bamaze okugambako bakuyise munnaye wamenya endagaano yaffe gye twakkiriziganya nayo. Ezo si ze nkola zaffe. Ate ng'ovaayo ng'ogamba nti abo abayaga tebagenda kukulembera. Kakati abayaga olwaleero baba basobodde okukwata gwe ali sober minded ne bakuwa obuvunaanyizibwa n'otuukako ne ku mmeeza we bajjulira. Ani yali akutuuzizzaako ku mmeeza n'akutuusaako ku mmeeza we bajjulira? Ani yali akututtewo? Oba omuyaga yakututtewo? Ye abaffe ng'ofulumye Masaka wano ani yali akumanyi? Nti nfulumye Masaka nfulumye Buganda. Mbadde mmanyi ono omuyaga yakuwaddeko ka platform. N'osobola okgendako Etteeso, n'osobola okgendako Elamu, n'osobola okgendako Mwakyoli. Ono omuyaga yakuwadde ka platform. Waliwo yali akumanyi okufuluma Masaka ne Kampala wano nti waliko Minisita Mengo. Ani abadde akumanyi? Olyoka oggula amampa ati ogambe abayaga tebasobola kujjako General Museveni. Kati gwe abadde sober minded ani abadde abamanyi mwe baseggo mu Buganda nande bamanyi nti mulimu cases z'obeeramu. Era ensi egenzi n'okutegeera nnyo n'okuwa amatu kulaba musango ng'ate omuyaga yennyini oli musango gw'omuyaga gwe muyita omuyaga. Newankubadde wandibadde okikola tokyagala naye olw'okuba omanyi we wali bu benefits bwo nti olina position gy'olwanirira n'ogamba kanyimirirewo. Mwete mwali bantu ba longa muli lolila ng'abasajja ba Anthony Wameri. Nchuliza mwe mwali muli mu kintu kino nga mulina kye mu protectinga. Kati anyone ajja n'agezaako okubeera affiliate eri interests zammwe yaba mulabe wammwe muba temumwagalira ddala. Kati olwaleero ngenda ne neebuuza Museveni ng'atuulirira ababbi ng'abawaanawaana. Kati singa ne Nuupu Bobi Wine yatuulira ebikolwa bya Mpuuga olwo twandibadde wa? Biki ebyandibadde bitwogerebwako? Bandibadde batwogerako biki? Mpuuga weerabidde nti omuntu olwaleero gw'olwana gw'oyagala okwonoona okuttattana togenda kusobola lwansonga Bobi Wine ebintu bye byonna biri mu public domain. Ensi eyagadde Bobi Wine ng'ekimanyi yali akinywamu. Ensi eyagadde Bobi Wine ng'ekimanyi yali mulasita ng'alina amalaasi. Naye ate ensi eyagadde nnyo Bobi Wine olw'ebikolwa bye. Omwana atuuka n'okugamba nze njagala ghetto star. Nti bali riyo baddala. Naye mwe bannaffe abasomyeko abatalina kitamiiza kye mukozesa mufuuse abantu abalala. Mwe mwekobaana n'ababbi. Mwe mukola ebinyigiriza abantu. Mwe abasomyeko, mwe abalina ebitabo. Kati munaye weerabidde nti Bobi Wine teyajjira mu kifaananyi kya kweka. Bobi Wine yajjira mu kifaananyi kye. Deriyo Bobi Wine. Ndinze nali muyaga, nali muyimbi, nga nina amalaasi. Niye njagala kulembera ggwanga lino. Bannayuganda ne bamwesiga. Kati bw'ofuba otuke lino jja n'ogamba nti oyo omuyaga bayagate. Yes. Ensi n'ensi yalekawo gwali sober minded gwe omuteeketeeke w'emmengo gwe afuweta oluzungu gwe munnamateeka. Ensi yakuzira neekugaana negamba ketambule n'omuyaga. Kati ekyo ky'olina okumanya nti Bobi Wine balina ebyamubaagaza. Kati ate n'atuuka wano nga bamuwaddeko ko obukulembeze bamutadde ku minzaani. Ate Bobi Wine n'akolera ddala ekyo n'ayongera okubamatiza n'abagamba nze sigenda kuoperatinga nga Museveni. Ne wanaaba wange nga mukwatidde mu nsobi nja kumuteeka mu lujjudde. Era nja kugamba nti kino kikyamu. Kyova olaba olwaleero ne bwe munaabayita abayaga ojja kufuula amaloozi agamba nange omwana wange kankinywemu kubanga njagala kubanga Bobi Wine. Akitegedde. Weerabidde nti oli mu generation nga ba elites temukyalina kimugamba nsi. Kubanga mwe musinze okutuulirira abantu bano abawansi abatasomyeko. Mwe ba elites mwe musinze okwekobaana n'abanyigiriza abantu bawansi. Kati mwe temukyalina honesty. Era ojja kutambula oyogera oluzungu lwo byogere bakutunulire baga olwaleero omusajja yandibadde nti bakuyise ku lukuŋŋaana otuukire ku nsonga we bakuwa akazindaalo osooka kumaga amaga
wennyonnyoleko ogambe nti ate odde mu kuvuluga babaka banno olw'okuba tebakkiriziganya naawe okirabye ekyo kiweebuuza muli mu mutima n'ogamba naye ntuuse ntya ku ssa lino nti bwe mpampa akazindalo nasooka kunnyonnyola abantu bandabaawo wakategedde kati Bobi Wine tekyagenda tambula kwewozaako nti kwedifendinga mpuuga gwe agenda kiri kikulumiriza okiwuliriza kiri kikulumiriza twakugamba nti wano wagenda mu ttaka kati olwaleero Abedi ye yakusonsekayo Abedi tokyatambula naye kati gwe abyekolera gwe kennyini Abedi mission ye yagimala yakumaliriza kati abantu bogenda otambulemu nti simanyi biki bantu bakoowu balina ebizibu byabwe abantu balina ennaku ku bubbi bwe balaba mu palamenti nti onnyonnyola nti simanyi sente naziyisa mu tteeka lino simanyi sente zaali ntuufu ebiki baloko bamagoola be bali mu kuwa sente ne sente billions na billions nga malwaliro tebasindikayo sente ng'ogamba munnayuganda nakkiriza ebyo buli woyongera okwogera ogenda kwokya tolina kyogenda kumatiza bannayuganda leero kiriza genda weweetanita mongo Museveni akuwa ekifo nga minisita period teweemala gambulago ate Nobert Mao taliiwo Nobert Mao waali okiwuliriza uyo wayogera ku dialogue ekintu kyangu ensi mpuuga yakuwandula abantu bawansi bo bakuwandula bakubona obuperegesi obeerawo ne bukuwana mayerida Masaka okiwuliriza Uganda tekoma Masaka bw'oba walina ekirooto nti oyagala kukulemberako Uganda ekyo ekirooto wakituulidde statement zokka ziwafulumya oluusi olumu bagamba oba olina kyobala mu maaso okkakkana n'ogamba awe kuba kuswala kanswale naye mu maaso ate nina kyembala ekintu kye bali bakugambye okukola singa wakikola singa tewali akuwunyamu kubanga ekyo ekikolwa batono nnyo abakikola singa omuliro gwandibaddewo yeetonze akoze eki naye singa kati gwe daalingi era nga gwe baweerako ekizampo tikubanga tubeera mu bukulembeze omukulembeze yenna asobya naye oyo ategedde ensobi ye nakkakkana ne yeetowaaza okiwuliza n'amanya nti no kyendimu kikyamu nakkiriza naga oyo ate ensi emwagala nnyo okiwuliriza kati muganda wange wayokya ife tuba twavuddeko dda bw'oyogera ku muyaga ne tutya abatamiivu ate nno omusajja nno naye akanywamu mubi mulungi akombako naye avuma abatamiivu kiwamba abatamiivu tebakulonda Masaka temuli batamiivu nga nalabako ku mukolo gwo wano ku mukolo gwo oyogera ku bayaga eyaliko ng'omuyimbi akiryamu n'okinywamu akinywamu akaluma n'okaluma niye yali omuyimbi yajja n'ayimba ono yagamba nti simanyi tokubanjere simanyi ali mu taso yali ku mukolo gwo abatamiivu baliko ku mukolo gwo abo bosi balonzi oba tebategeera akiwuliriza kati bino byonna weeyokya muganda wange eno olwana ideology tebakula ekinusu nti olwana Bobi Wine no nze nziramu nenkibagamba mwe temulowooza nti mulwana Bobi Wine buli avaayo nti olwana Bobi Wine tolwana Bobi Wine olwana ideology singa mwali mulwana Bobi Wine singa mwamukuba dda ne mulwanisa ideology kyovula olwaleero mukeera kumakya ne mukwata abaana tibambadde bereti bambadde wovulo enkeera n'olaba abaana abalala nga bazambadde ne mukeera kumakya ne mukwata tiimu ya Bobi Wine yonna enkeera abalala ne bajja ne mukwata ne mucompromise nga be mututteko abalala ne bajja kyekiri kyenkugambye nti to fighting Bobi Wine as a personality. You're fighting an ideology whose time has come. An ideology gye mulwanyisa nzibu ndala
tosobola kulwanyisa ideology kati gwe kyobamanya nti Bobi Wine ye atambula na ideology. Bobi Wine is an ideology. Tojja kugikuba kubanga Museveni agitaddemu ssente ne ssente agikube. Museveni ataddewo ssente ne ssente n'agula buli kimu, n'akozesa intimidation, n'akozesa blackmail. Baganye ideology aganyo gikuba. Buli lucha ideology efuna maanyi, buli lucha ideology efuna maanyi. Osegedde ese ekyo mukimanyi bwe buzibu mugenda okusanga. You cannot fight an ideology whose time has come. So abebitiibwa abebitiibwa baboyi eno birala kati mwe DP omanyi DP yesinga okuwulira obulumi. Ate president wange nyamba banaye ku luno oboga ba kadi tetwetaga kuddamu kuwawa DP no kadi tetwetaga nze nadde nyumyawo ne chali wanga ne mugamba in fact tetwetaga wa DP kumuwa kadi. Aba abantu bazibu ebyo tubadde tumanyi nti naye tulina ekizibu mu DP. Kiki kye mutamanyi na kumanya kwegamba abasajja bali bazimba obwakabaka mu opposition. Abasajja opposition bali bagifuula mulimu. Abasajja bwadde mu opposition nga bwogera ebintu bye twagala okuwulira ebitunyumira naye ng'obusajja bulina business gye butambuza, ng'obusajja bukoma mulimu bukoma bifo. Ate tukanya kugamba akasajja nga kalemye, akasajja nga kumba akasajja kasimba dda amakanda. Obusajja bulaba omusajja tutuuse ku kisenge tumunyeenya anyegenya bututeeka mu ntalo za kuyawula. Obusajja n'obulaba buli kaseera buba bukyaza ku TV ku mpewo tebubeera ku Museveni. Budde no munuupu mwe busokola budde no mubakulembeze mwe busokola. Discussions buziteeka eno gye busokola. Nogamba buno obusajja kiki? Ninaffe situtidde. Tetutidde. Tujja kwambalagana nammwe. Wale mbate zigamba muvudde ku Museveni muli ku bantu sekinoomu. Yes. Katubeere ku aba bantu sekinoomu. Ebyo ebibozi byamwe tebikyatukolera ebyo bibadde nga wali mabega nga mutufumba. Nna obwanga amaanyi tugateeke ku Museveni. Akola yekka. Mune wetu tulabye akwatagana naye mutumuveeko. Gwe osanga akasajja ne kakugamba kabaka ka parliament ne kakugamba parliament eyisa bilioni na bilioni kati simanyi bawadde magola bilioni kakati bano bali ku mpuuga gwe bawe 5 n'otunuli akasajja nga akasajja kefuula akasomyeko akasajja kefudde akamagezi n'okabuuza kati enjawulo eriwa atwala 5 ebimenya amateeka bilioni 5 nno atutte half a billion nga zonna zimenya amateeka enjawulo eriwa njolo kuoli atutte kingi mbadde manyi byonna ebikola biba byebimu. Ebyo obubbi bwetulina n'ababbi abano Kyagulanyi bali wamuyita wa kusaaga wa muniino era nga balowooza agenda mu muzannyo alina mukuba ddimbu n'okumukola batugita dulibo balamu bakapiira onakubenoli bamuzannye bwe bato bamuzannyanga ttena so kumba ate yagenda bazannyanga ttena n'asooka n'abateeka mu bifo ne baluvuwala baagala babbe kumbe yali abategeerakodde okumanya endowooza y'abana abantu eriki bali ku mulamwa gwe tuliko ogw'okuggyako nakyemali babbe balowooza kunje bagenda okubagwamu nga balowooza kunje ne tufubutula embaata yaneti. Kakati bannayuganda baza okutegeera bana basajja bulijja batwekwekamu bulijja boogera ebirungi bulijja batunyumisiza katuga banna abasajja bagezi kumbe bulijja bakolera General Museveni bamuli mugongo bwe bati bwabatemera genda kuvuma muvumamu awo ne gwe totya ife tujosiranya bwekito nti kale muvume ne tuloba tobeera kuga abantu batuliko tuli bamu
tulwana musajja tumutwala so kumbe bali wali mu mugongo gwa Museveni bamufuuyirira bagamba guma muzee ffe tuli naawe tulaga nno Kyagulanyi ye bali kujja Mukama ye bali mumuleeta n'alabisa abasajja n'abambula bonna bali open era kati buli akolagana ne Museveni tumutegeera kati wakyali gw'otukweka ayo gundi ali ku twabalabira dda ku bikolwa byabwe era kati tubamanyi nnyo mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Dunda kitaffe oyo Nantalemwa atakuumira mpeera Guludeni nsaba mwenna gye muli bankuumye batuddamu okugamba ebigambo bw'anabakkiriza kitaffe banange mweraba